buli lunaku oluyitawo ennaku z'okulonderako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo zongera okusembera, era mu kiseera kino buli munnabyabufuzi waali ali mu kukuyaga akalulu akanaamutuusa ku buwanguzi. Kyokka wadde nga guli gutyo, abantu bangi abatamanyi kiteekeddwa kukolebwa ku lunaku lw'okulonda, nga ku bano kuliko abavubuka batalondangako, abakadde, abantu abaliko obulemu obutali bumu, ssaako n'abalala bangi abayinza okukaluubizibwa okulonda abantu baabwe kyokka nga tebamanyi kye bateekeddwa kukola. Okusinziira ku mateeka agatambulizibwako eggwanga, buno obuvunaanyizibwa bw'akakiiko k'ebyokulonda, kyokka engeri gye kakuttemu ensonga eno oyinza okugamba nti tematiza okusinziira ku maloboozi ag'emulugunya ku nsonga eno. Kino kye kiwaliriza abavubuka abali ku ludda oluvuganya abeegattira mu kibiina kye People Power diehards, nga bagamba nti newankubadde ekiseera kiweddeyo, akakiiko k'ebyokulonda kandivuddeyo ne kasomesa bannayuganda naddala abavubuka engeri gye balina okulonda abakulembeze baabwe. Nze bulwentambula we mbanze nkuba kampeyini eyange oba neya pulezidenti wange, nsomesa abantu engeri y'okukolamu, wawe balina okuteeka ekinkumu, wawe balina okutiikinga n'ekiddako kikye balina okukola. Si kuba kalulu bwe n'ogenda ewona weebaka, kuba kalulu osigalewo kakuume kata nigo bookalekeddewo. Electoral Commission simanyi kuba esuuliridde nnyo okubeera ng'esomesa abantu ekikwatagana kulonda. Abavubuka bangi tebamanyi kiki kye banaakola, kababa abakyalo oba abantu abalala bonna. Naye tusaba muveeyo muyigirize abantu okulonda kuba mujja kufuna invalid votes nnyingi nnyo. Bano basinzidde mu nsisinkano gye babaddemu ku kitebe kya National Unity Platform e Kamwokya okutema empenda okulaba engeri omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'agenda okuwangulamu akalulu ka 2021. Mu ngeri emu bategeeza nti newankubadde akakiiko k'ebyokulonda tekakoze kimala, naddala okusomesa bannayuganda bo nga abavubuka beetegefu okulonda omukulembeze waabwe nga tebalina gwe beebuuzizzaako. Mukibi, BBS, ageesigika.